ennaku z'omwezi ez'olunaku lero ziri 15 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2020. Amanya n'eddoboozi nze Kabuye Shafik Mawuya okuva wano ku Royal FM 91.6. Essaawa ziri 7 olunaku olwaleero eddakiika 3 ezakayita ku ssaawa 7 nga mu studio olunaku olwaleero tuzze ne puroguramu yaffe Muganzi emanyiddwa nga embeera z'abaagalana. Olunaku olwaleero puroguramu yaffe eteereddwamu ssente MTN Uganda Everywhere You Go. Neteerwamu era ssente Coca-Cola ak'okunywa kotokeerabira ku kyemisana kyo gwe wenna ali eyo ampuliriza osobola okwettanira ka Coca-Cola ka Coke Zero nako kazze abalinamu ku sukaali oba ebirwadde bw'osobola okukanywa ak'okunywako. Mu puroguramu yange eno nzize ne bagesiti bange oba ba visitors mu puroguramu eno abasobola akabawe amanya gaabwe beyanjule tutandike okubaganya ebirowoozo ku mulamwa gwaffe olunaku olwaleero. Amanya n'eddoboozi bampita Jazira Nababi era nga nsinzidde wano ku Mutesa Royal University. Njebaleko amanya gange nze Mwezi Davis ndi munyizi wano ku Mutesa University. Olunaku olwaleero tuzze n'omulamwa gwaffe okugamba Omuganzi wo Akirizibwa Okukebera Essimu yo era bannange benze nabo olunaku olwaleero bagenda tuwa nga bakubaganya ebirowoozo byabwe ku nsonga eno gye tuli mu kwogerako era kabatandike okutuwa ensonga zaabwe. Era kakati katandike ne Mwami Davis atuwe ensonga ze zalowooza ku mbeera oba Muganzi wo Akirizibwa Okukebera Essimu yo mwe mwenna abali mu mukwano. Webale nnyo Mwami Shafiki bawuliriza baffe mubadde balungi nnyo leero naye ekintu ky'omu maka kino ekikwata n'essimu w'olaba ebintu bino by'omukwano omuntu olina okubeera ne kye bayita trust. Kati woba toyina trust kitegeeza ebintu byonna ebiri mu ssimu yo ogenda bikweka. Kati gamba olina omukyala eyo oba olina bizinesi gy'otayagala baawo alabe kyokola oteekamu password enzibu gy'atasobola kumanya n'obikolera nga ku ssimu. Ate ekintu ky'essimu nti essimu etuyambako okujjukira ebintu byetugeza okwerabira. For example oyinza okukuba ebifaananyi n'obisevinga n'oddayo emabegako ng'ekiro n'okebera. Kati nze wemba sikukkiriza kulaba ssimu yange wemba sikukkiriza oba nenkuwa password kitegeeza nti nze muli mu mutima waliwo ekintu kyenkweka. So kyeva ŋŋamba omuntu aba alina okusharinga essimu ye password ye ne muganzi we. Katugendeko mu puroguramu yaffe eno era nga n'omulamwa gwaffe nga we muguwulidde Mwami Davis akubaganyizaawo ebirowoozo by'empolampola. Katuwireko ne Madamu Jazira atuwe endowooza ye yakirowoozaako ki ku mulamwa gwaffe ogwo. Bannange abawuliriza nze sikkiriza muganzi wange kebera ssimu tekikkirizibwa olw'ensonga nti mbadde nsaba ntandike n'eby'Omwami Davis yatandikiddeko trust maka esobola obbaawo wadde nga tokebera ssimu ya muganzi wo okitegeera olw'ensonga nti bwe essimu ezo oziraba yes twagala ozikebera naye essimu eyo esobola oleeta emitawaana okitegeera. Kati kisingako essimu ya muganzi wo n'ogyewala n'obeera n'eyiyo nange n'embeera n'eyange okitegedde kubanga osobola okukebera essimu ya munno tugeze omwami akugambye kale eyange yiyo gikebere ogenda kusanga mulimu buhaidi ya hello sweetheart kakati nze sigatebenkera mu mutima oluusi okebere yange ey'omukyala osangemu mu hello era naawe tugakolaki tugatebenkera kakati olwo tugatandika kukayana mu maka ono omuyita otya ono omuyitaani. Kakati nze ŋŋamba essimu mu maka buli omu abeere n'essimu ye tekikkirizibwa kukebera ssimu ya muganzi wo olw'ebintu ebimu bye tuyinza okugyamu ng'okulwana oba okitegeera. Moderator olaba bino ebintu by'essimu biringa wobeera ng'ofumba ebijanjaalo ekintu w'okibikkako ekyo tosobola kikweka bbanga ddene kye kiba kikubisa essimu. So lwaki ekigenda okuleeta obutabanguko mu maka lwaki tokita lumu ne mubeera bulungi mubeera okye n'omanya nti byo bino biri ku ssimu yange. Bannange okulimba kubinze sikkiriziganya na mukulu Davis kyayogera
omuntu yetaga privacy oba kitegeera bagenda kunkubira olusi muganda nga agenda kuba omulenzi gw'engamba agenda kuba gwogenda kugira mangu ogikwate oba kitegeera olusi boss akubye ku mulimu alina byangamba gwogenda kukwata essimu bannange nze nkiremerako tokkirizibwa kukebera ssimu ya muganzi wo mukulu Davis byogamba mbu password bigenda vaayo simanya akakyalako biki ebyo byonna bw'okwata essimu nayo gyesonyiwa ey'omukazi n'otagiringiriza nange omukazi nesiringiriza yo tewali bizibu bigava mbu onagenda mutegera bannange abasajja mwenna abali abampuliriza mu kiwulire kino bw'oba mwagala emirembe mu maka n'abakyala mbawa amagezi mwesonyiwe essimu z'ababba bammwe n'abasajja mwesonyiwe essimu z'abakyala bammwe nkulu Davis nkuddiramu essimu y'omukyala gyesonyiwe mujja beera bulungi bwabakama baffe temwerabira tuli ku Royal FM 91.6 puroguramu yaffe n'enganzi emanyiddwa nga embeera z'abaagalana eteerwamu MTN Uganda tugaba free data ennusu 1,000 n'osobola okuwangula MBs 100 Coca-Cola akokunywa akakokozero tekwerabira ku lunch time yo ng'olya wenna emmere ne Star Times tukomyewo ne puroguramu yaffe n'enganzi emanyiddwa nga Muganzi Akirizibwa Okukebera Essimu yo era mukulu Davis twakomye wali ng'atugamba alina ebintu yadde ayogeraawo ng'atuwa ensonga ze naye era katumuddire asobole okutuwa ensonga ze embujjuvu mu kino ekitundu kyaffe ekisembayo abawuliriza baffe era tugenda badya mugenda kukubaganya ensonga zaffe tugenda bwa enamba z'amasimu kwe musobola okukwata essimu tukubireko mutuwemu omulowooza ki ku puroguramu eno ey'olunaku olwaleero oba omulamwa gwaffe gwe tulina olwaleero ku Royal FM katudde ewa mwami Davis. Yes, mwebale kutuwuliriza mbadde bawuliriza balungi kati waliwo point endala gye nnina olaba mu mulembe guno gwa .com waliwo ebintu ebyetaaga passwords kati nga Netflix waliwo wogenda kyebayita Amazon Prime Jumia kati nze wemba njina ku simu yange nga nnanga Netflix kompyuta yange oba ku smart TV yange oba ku simu yange kibeera convenient nze okuwa password yange ogiwa omukyala nti wagenda na loginga in asobola okulaba ebintu asobola okulaba TV show z'abadde ayagala naye nga yinza asasula katugambe ndinga mu kinaabiro ng'asobola kuvaayo ng'afunyemu obuzibu omukyala asobola okumanya password yange n'akebera na contacting abantu abasobola okunnyamba bannaaye nze sikkiriza kyoyogedde olw'ensonga nti gw'ongamba password ekisooka oyogedde ku Netflix n'ogamba buyina biki alina tugeze otambudde olina gy'olaze omukazi naye alina essimu ye okitegeera bw'oba oyagala ndabe firimu oba olina byagala ngule teeka ku ssimu yange buzibu ki obuli mu kukwata ssente n'oziteeka ku ssimu yange nendabira ku gundi yange data muguliye ku ssimu yange toshiraba gw'okungamba nti eyiyo ndabire ku yiyo nedda omukazi ate oba omukontrolinze nnyo muwe omugambe eyiyo naye ebyokugamba mbu ate password mbu ate yange ekozesa ebyo biveeko n'ekyokuli kyoyogeddeko kibadde kya simu mbu oyinza okufuna obuzibu ennaku zino twayiga otambula n'obusimu obutono oba okitegedde kaba katono kali kaba ka bizinesi oba okitegedde enene gireke tosobola kungamba mbu ate ennene password mukwano gwange ekigambo ky'essimu mu maka kyesonyiwe. Madamu Jazira muwulidde awadde endowooza ze z'alowooza ku mulamwa ogw'olunaku olwaleero. Muganzi Akirizibwa Okukebera Essimu yo gwe wenna omuwuliriza waffe ali eyo ng'obadde olowooza ki ku mbeera eyo ey'olunaku olwaleero. Puroguramu yaffe n'enganzi ebeerawo buli lunaku ssaawa 7:30 eba etandise era tuli wano nga tuli ku Royal FM. Abawuliriza bamwe wenna tubaagala nnyo, abawuliriza baffe wenna tubaagala era katuddeyo ewa mwami Davis alayika akyalinayo ensonga kyabadde ayagala okutugamba n'olwekyo tumale tudde ku bakasitoma baffe abasobola okuba amasimu. Temwerabira puroguramu yaffe n'enganzi tuli ku social media ffenna gye tuli MRU Royal FM gye tuli ku social handles zaffe zonna musobola okutusangayo ku mikutu gyaffe YouTube gye tuli Royal FM
katudde wa Mwami Davis abeeko kyatugamba tulabe nga tuwunzika programu yaffe ey'olunaku olwaleero ne Madamu Jazira akyayinayo ensonga ze 2-3 zagenda okutugamba olunaku olwaleero tulabe nga tuwunzika programu yaffe. Tubagala nnyo mwenna bonna abawuliriza abo. Keep on tuning to Royal FM. Katudde wa Mwami Davis atugambe kyatugamba tulabe nga tuwunzika n'obudde butuuliridde empenda. Kati point endala gye nnina kati bw'oba ogaba password ne muganzi wo kijja kukuleetera okwegendereza ebintu by'okola. Olaba katugambe ofunyemu obutakkaanya ne muganzi wo. Bannaye onansonyiwa okwataakinga okwegendereza weegendereza ki kiki weegendereza ow'omuzeegwe gusigala muzeegwe obadde okimanyi ne bw'ogamba nti ngenda kwegendereza kali akaze tekakola ki tekeebulizaayo bwe kiba nga omwenzi asigala mwenzi tongamba nti nze ewagundi ngenda kukola bwenti ngenda kwegendereza olwakuba mukazi yampadde password. Olaba kati bw'oba password temugigabanye ogenda beera mu mutima mukakkamu oba okitegeera omutima ogagbeera mukakkamu naawe ogenda buli kimu gakikola nga sikulingiriza oba okitegeera modeta kazindala kange kati mbadde kati olaba emize gikyuka. Nze nasomera mu ssomero ly'abasiraamu nga waliwo abavubuka batasaala naye nga sheeya ajja nayogera nabo ne batandika okusaala. Okiraba ekyo ekintu kakyengamba ngamba omuze si mwangu gwakukyuka omuze si mwangu gwakukyuka nasobola tulimba ebyo bintu si mwangu wakazeeke asigala kazeeke. bale samalayo pointi yange. Madamu Jazira sooka oleeke Mwami Davis asobole okugusa pointi ye. Kati kyembadde ngamba tiweegendereza katugambe nfunyemu obutakkaanya ne mukyala wange ne tulwana. Abasajja abasinga kye tukola kugenda ku ssimu kugamba kana kawala nkakooyi kana kakazi kange nenfunayo omukyala omulala naye wogenda ku ssimu yo ng'okimanyi ono omukyala alina password yange ojja kugamba nekino ekintu wenkiteekamu tajja kukisoma. Ekitegeezo ogenda bikolera kati awo kiraba ekitegeezo ga bikolera ngeri ebbali lwansonga gw'oli mu kwegendereza ogenda nga bikolera bbali obireke muki obireke nga olekerawo bikolera ku ssimu olw'ensonga nti omukazi ayinza obitegeera anti amanyi password yange yensonga lwaki nkugambye wesonyiwe essimu y'omukazi nange nesonyiwe yange obeere mukkakka mu mutima okole kyowulira kyokola ki kyoyagala so sigamba nti ate alinayo akakazi omukazi ate amanyi password yange sigabeera mukkakka nedda essimu y'omukazi eba ya mukazi. Nga tuli ku programu yaffe n'enganzi Madamu Jazira ne Mwami Davis boogedde ensonga zaabwe naye nze bunnange mwenna abawuliriza abali eyo tubaagala nnyo era tubaagala nnyo. Madamu Jazira oba osigazzaayo kyoyagala okwogera ku programu yaffe n'enganzi n'olwekyo tusobole okuwunzika kuba n'obudde ndaba butuliiridde empenda. Katuddiireko Madamu Jazira katini abeeko kyatugamba ne Mwami Davis tulabe nga tusobola okusibula abatuwuliriza mwenna temwerabira yetu ku YouTube, Facebook, Royal FM. Bannange nina ekibuuzo kyange kino nga mmaliriza njagala kibuuza mukulu Fik ne mukulu Davis kigenda eri mmwe abasajja abali wano tugeze oli mu kinaabiro onaaba ennaku zino mbadde mukimanyi nti abafere bangi bakuba amasimu owa MTN omusanga akubidde 1 owa Airtel okitegeera kakati nina ekibuuzo kyange tugeze oli mu kinaabiro onaaba omuwala tomanyi wajja avudde n'akuba essimu nempikinga wampa password tugeze mbikudde oba asindise message nengikwata jukira tomanyi oba mufere oba si mufere ngenda gikwata hello agambe hello olusi ayogedde byayogedde tugeze oba simanyi luzungu oba lulimi lwayogedde ayogedde hello biki nze mugambe hello ani ono atandike kunvuma teberezaamu embeera eyo olwakuba wampa password yo bwebanga message za WhatsApp azisindise embeera ki egenda obbeerawo gwali eri anaaba nanga akebedde essimu yo bannaye nsaba mumpe ekibuuze nsaba munziremu ku kibuuzo kyange ekyo kyenyanikude mukulu Davis bw'obeera ggwe tugeze nga nze ali eri anaaba omusajja n'asindika message mu ssimu yange tugeze mufere simumanyi n'asindika message olwakuba nakuwa password n'obikkula aleese message olusabe badde egenda wa mukyala we nejja wange onaasobola okukkiriza nga nkunyonyodde nti kituufu omuntu oyo simumanyi. Kisoboka empisa zo we ziba nga zibadde
ntebenkevu. Si bonna, si buli omuntu alina empisa entebenkevu. Toyogera ku kyampisa. Si buli musajja nti alina empisa entebenkevu. Bw'ogamba empisa entebenkevu, mwani yo olinaani buli omu alina empisa ze za njawulo oba okitegeera. Afrika olaba nagenze okuva wano nze ndi musajja mukulu omukyala gyali ewaka. Nagenze nadde mu kinaabiro nga naaba ne bansindikira ka message. Omukyala nga bakusindikidde message ne mugaye kebera essimu ombuulire kyekiriwo. Nakebera. Zine sawa nkimanyi mukyala wange ampuliriza era password yange agimanyi. Tetulina mu buzibu naye ono kirayika alina kyakweka mu masimu ge oba bbaawe kyakwekereza. Saagala kuteebereza naye omuntu waba akukweka password nga bwe naleese mu point yange esooka aba alina kyagoba. Bannaye. Basically nga kyali ku programu yaffe n'enganzi. Muwulidde endowooza z'abantu baffe era nga tunaatera okumaliriza programu yaffe. Temwerabira tubaagala nnyo. Tubaagala nnyo bakasitoma baffe abatweta obulango wano ku Royal FM. Tubaagala nnyo era twesiimye nnyo okubeera nga muli bawuliriza baffe. Temwerabira katukomewo mpola mpola era programu yaffe y'olunaku olwaleero ekomye awo. Amasimu tujja kukwataganya olunaku olw'enkya olw'obufunda lw'obudde. Tumaliriza olunaku olwaleero. Kakati nga tugenda basiibula kanze w'abagesiti bange babasiibule buli omu abagamba amannya ge n'amannya gakozesa ku Facebook. Tubasiibule tugende tukole emirimu emirala. Amannya n'eddoboozi mbadde Jazira Nababi ng'era ndi wano ku Mutesa Royal University nga ndi muyizi wa Mass Communication. Bannange Jesh Jazira Facebook. Mbagala nnyo bannaye mwebale tulaba mwebale tuwuliriza akuume. Amanya gange nze Muhwezi Davis ojja kunsanga n'amanya gange ku Facebook Muhwezi Davis. Ndi ne ku Twitter Dave Magnificent naye so tusanga era ku MRI TV tuneyo obuzannyo bwaffe ku MRI UTV on YouTube. Era nga nsigadde amanya nze Kabuye Shafik Mawuya omuyizi okuva wano ku ttendekero lya Mutesa University. Amanya ge nkozesa ku Facebook MC50, Instagram, Twitter, Facebook yonna gye ndi ne ku TikTok. Tubaagala nnyo mweraba era abawuliriza bantu.